خلاص. بسم الله. نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله Omweza وبركاته. omulungi omwagalwa wa Pali FM tumusanga kunazimenda ku mito bulijjo tukulisaayo okuva mu kumbulamu okutono. Tukwebaza gyonna gy'okola, webale kuwaayo obudde bwo n'obeera ng'osoma eddiini yo. Baganda baffe abali ewala, ssebo mukanda wange Sheikh Kizza Abubakar Sulaiman Mutumba Kakiri awo. Mashallah. Webale kubeera nga kwoli nakubeera nga owaayo obudde bwo okubeera nga oyiga, oyongera okuyiga. Okubanga nkakasa ono twalinga naye mu Faraiba Dr. Mugerwa. Mashallah. Naye nga mwagala okufa obufi. Naam. Mujjukira ku masaili ga hamli. Naam. Yagabira ab'embuto. Allah akbar, n'abatalinamu n'abawa. Allah musasi Sheikh Abubakar Kizza. Mukwano gwange twasoma naye okuva ddala wansi awo ku amaawo. Paka waggulu. Allah mukuume ne mukadde we Allah musasire olwokubanga yagaba ettaka lya Bilaali. Mashallah. Ne amma. Mashallah. Omuntu bw'atyo nze mbeegomba nsaba Allahu akbar. akkirize bambi wakufu ye. Allah abengamu omubulungi. N'abaana abawe omutima ogwo. Kizza kapolitiki yasigazaawo. Ne Kizza kapolitiki yasigazaawo ku maali ya mulekero gye tugaba gye tusomako eno. Abeeko engeri gy'akazza mu kkubo nako. Naye alhamdulillah rabbil alamin. Shekhe, Naam. otubuulidde ezi aya. Naam. Naye otulazizza bulaza. Otusongedde obusongezi. Okuwadde kulaza. Tulina omukisa ogw'okubeera nga zituvundira. Omanyi nnaku zino Allah tusaze tulimu alama za qiyamisa. Naam. Obudde tebukyalina qiima. Allahu akbar. Eddakiika 25 zetusigazza n'abasipooti kimanyi bali eyo bawuliriza naye balinda kimu obudde kasita butuuka beerabira miraafi. Kitegeeza kwongera kweteekateeka. Naam Sheikh. Naam, tujja genda tutematema aya zino mpola mpola. Allah kutuusa n'atusobozesa okuba nga tuzimalayo kuba kyekinyusi y'ensonga enkulu. Omuntu bw'atazitegeera aba tategedde musingi wa busika kwe kukola ki kwe kuyimiridde oba kwe kutambulira. Kkiriza ku aya gye tujja okutandika naye era gye twatandise nayo mu aya ezo ze tumanyi eziri indirect translative ezitakutemera kusobola kujjirayo kifaananyi nga gwe bw'okyagala. Ye aya gye tujja okutandika nayo ey'ensanvu-mu-ttaano nkakasiza ddala nti yesembayo mu suratul Anfal gye tugenda okutandika nayo. Allah subhanahu wa ta'ala olabye otya bwe nkufuula qaari'ina ssebo fataqra'u lana nema ma ataaka Allah ya akhi. Naam, inshallah Allah subhanahu wa ta'ala agamba billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Ayeyo Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza eriko ebyafaayo ebyenjawulo. Okutandika Allah subhanahu wa ta'ala agamba ti walladhina amanu min ba'du wa hajaru. Oluberyeberye Nabbi sallallahu alayhi wa sallama wano ndi ku paati ya Seeka Lugoloobi, Sheikh Muhammad Lugoloobi hafadhahu Allah, kyemmanyiza okuba ali mu hijja. Ayogera amanya Sheikh. Naam. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama bw'amala okuba nga asiramuse ne persecutions zeeyitamu okutokyalingibwa okw'enjawulo okubonyaabonyezebwa kwonna mu daawa ye ey'e Makka ila an adhana Allah au ila an adhina lahu Allah an yuhajira ila Makka, paka Allah lwe yamukkiriza n'amuwa olukusa okusenguka. Nabbi teyeeragira kusenguka. Allah yamala kumulagira. Yes. Era n'afuluma n'agenda eri Abubakari kuba Abubakari yayagala kumusooka okusenguka yagende e Makka e Madina. Nabbi n'agenda ewa Abubakari n'amugamba nti Abubakari usbir, gumiikiriza, la'alla Allahu ya'dhana lana,
obaolyawo Allah ajja kutukkiriza nga kyayagala kwe kubanga Abubakar obaolyawo yani yakunu suhbatan lahu asobole okumuwerekerako afuuka omuntu ow'okumpi. Nabbi sallallahu alaihi wasallama oluvannyuma baasenguka ne bagenda e Makka, naye waliwo abantu abaasigalayo. Eno aya beeyogerako. Bano abasiraamu abaasooka baagendanga mu bitisi ez'enjawulo ne bagenda e Madiina, naye waliwo abaasiramuka oluvannyuma. Allah baayogerako nti walladhiina aamanu min ba'du, yani alladhiina aamanu ba'da an haajara an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wal ansaari ba'da an aslamu. Ne ba ansaari kuba baali bayingidde eddiini y'obusiraamu. Kati Allah ayogera nti n'abo abakkiriza oluvannyuma lw'aba muhajiriina ne ba ansaari. Ontegera bulungi, si be bokka no bangi. Naga nti wahajaru, yani wa kharaju min Makka ila al-Madina, ne bafuluma mu Makka ne bagenda e Madina, ne batakoma okwo wajahadu ma'akum, ne beegatta nammwe mu mbeera y'okutaasa obusiraamu eri abalabe baabwo fi sabilillah, mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah agamba nti fa ulaika minkum ayyuha almu'minun, abo nno babeera kitundu kummwe, baamummwe ddala. Lahum ma lakum wa alayhim ma alaykum. Yes. Balina bye muteekeddwa okufuna amakulu. You have equal rights. Mbwe bateekeddwa okuyisibwa mmwe abasiraamu abaasiramuka olubereberye nabana abasembeyo okusiramuka. Njagala olabe olwaleero siri ndoza nze naludde al-ni'ma annani ulitu fil islami, nze nazaalibwa mu biki, naye omuntu asiramuse abadde tali musiraamu Allah n'amuwa n'asiramuka, tuyinkana la farq bayini wa bayinahu. Actually olwali ogenda okulaba nga abasinga obungi abasiramusa abasembeyo okusiramuka ng'ate kwegamba bali iga nnyo okumanya eddiini okusinga naffe abaluddemu. N'olaba ng'oli afukiddewo sheekh atutte ebbanga ttono nnyo akenkuse bingi. Lwaki? Kubanga afaayo amanyi valu y'ekyo kyayingidde, naye nze akirimu nti aviriwo. Naam, yasiramuka. Naam, 2014. Naam, naam, najja kuhuda 2018 ebisa 2012 2017 namutikira Qur'ani ngalimazeeko kira wita Abdurrahman Kanyarisi hafadhahullah. Allah mukono 2017 Qur'ani najimalako. Ensonga zezo ebintu bingi nnyo bw'ogenda okubala tokola ki tobimalayo. Naye almuhimu oluvannyuma lw'ebyo nga Allah tunnyonnyola n'atutegeeza nti abo tusigala tulina equal rights, ffe abaludde mu busiraamu n'abo abaakabuyingira. Kale bw'amala ekyo n'agamba nti wa ulul arhami, nazzaako ab'eŋŋanda nti wa ulul arhami, n'abo ab'eŋŋanda, yani wa ulu qaraba, abantu abo ab'eŋŋanda. Oluganda lulina enjawulo, wano omuntu yeetaaga okuba nga alutegeera. Oluganda lulinamu emiteeko kangambe giri esatu. Oluganda olusooka lwe luganda olwaffe olw'obubumbwa, ffenna tuva mu Adamu, musilimuhum wa kafiruhum, oli omusiraamu n'atali. Ne tulina n'oluganda olw'okubiri lwe luganda olw'omusaayi obw'ebika byaffe. Tinze nva mu kika kya gundi, ndi mutabani wa gundi, muba mu lunyiri lwa gundi, oba mu famire ya gundi. Kangambe olwa famire mba sigenze mu byabika kuba ekika kiba kigazi, naye olwa famire. Then tubeera n'oluganda olw'eddiini. Ntegedde bulungi nti eddiini innamal mu'minuuna ikhwa, nga Allah bwategeeza nti abasiraamu tuli ba luganda wahakadha. So eŋŋanda ezo ssatu kati Allah oluganda lw'adde ayogerako wano luganda ki? Abadde ayogera ku luganda olw'omu makkati lwe luganda olw'omusaayi. Allah lw'abadde ayogerako wano naga nti n'abo abantu ab'oluganda olw'omusaayi ba'duhum awla bi ba'din fi tawaruthi fi hukmillah. Yes, ab'oluganda ab'omusaayi be basinga obulungi bokka na bokka ku kisonga ekwatagana n'obusika mu kusikiragana mu wakati waabwe, naddala mu mateeka ga Allah min ammati almuslimiina, okusinga abasiraamu bonna abasigadde. Hadha huwa
nolwekyo kino kitulaga waliwo obusika obwaliwo kyekiba kyeflectinga waliwo obusika obwaliwo waliwo obusika obwaliwo oluberyeberye obwali nga tujja bulaba mu maaso waliwo kyebayitanga tahalufi ne wano ffe twakulawo ekiri twakulanga wawulako kyebayitanga akattamukago akattamukago wakawulirako hatha tahaluf kana inda al arab n'abawarabu bakirina yes nga ojja wano oli n'asala wano n'asala wano ne mugatta kakati omusaayi gufuuse gumu hatha tahaluf ng'onaasobola kakati akati ebikuziyizibwako ewange kagamba ebadde bikuziyizibwa wange bivuddewo naye ebadde binzizeewo hatha tahaluf mubanga mufuuse ng'abaki bikyaliwo abooluganda aye abantu tebiggwayo yaahi n'ebikirizibwa anti kyetuliko kati Qur'ani ebikubi olusookera ddala mu mbeera y'obusika olwani bikoze ki ebikubi so tetukkirizibwa kubeera nga tusikiragana lwa buki lwa kulayiriragana oba olw'omukago mu mbeera efaanako bwetyo kyava agamba nti naddala mu mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala gano ge tusoma olunaku olwaleero inna allaha mazima Allah ow'ekitiibwa bikulli shay'in ku buli kintu kyonna alimun yasembayo okumanya teri ali waggulu we okumanya ya'lamu ma yuslihu ibadahu min tawrithi ba'dihim min ba'din fil qaraba yamanyi bulungi ki obuli mu booluganda ab'omusaayi mu mbeera y'okusikiragana bulungi ki bubafunamu nga basikidde bo bokka na bokka fil qarabati wan nasabi kilahuma sawa kubanga qaraba kitegeeza alqurbu omuntu ow'okumpi ennyo mu musaayi go wan nasab n'olulyo luba lugazi duna tawaruth bil halfi aw bil hilfi nga tetugenze ku biri byakulayiragana wa ghayri dhalika mimma kana fi awwal al islami n'ebifaananako weebito weebiri ebyaliwo ku ntandikwa y'obusiraamu abasinga bulungi bwe twogera gamba ku ntandika y'obusiraamu abantu abamu babula balowooza nti obusiraamu bwatandika ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yes omu nagamba nti naye kakati obusiraamu bwa Muhammadi nga tulwe waliyo obusiraamu obula ate ng'oyogerera ku bwa Muhammad ono yajuliriza bujuliriza exactly kakati tulina obusiraamu nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yajja na bwe bumu tebwawukana kubanga bonna bajja ku manhaji eriemu oba silabasi yaabwe yali emu yakukakasa nti teri asinzibwa mu butuufu okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala kale nolwekyo atuwuliriza eyo ye aya esookedde ddala olubereberye abasajja abawarabu baalina enkola nga bwe tujja okulaba fi taarikhi tawaruth fi lislam qabla alislam tujja kulaba qabla alislami wa sadri alislam wa ba'da at-tashri'at tujja kulaba obusika obwaliwo oluberyeberye nga nabbi tannakola ki tannajja sallallahu alaihi wasallama tulaba obusika oluvannyuma lw'okujja kwa nabbi sallallahu alaihi wasallama kibayita sadri al-islam wa ba'da an bada'at an-nuzul at-tashri'at oluvannyuma n'amateeka okutandika okubanga gakka tulabe butya ate bwe bwagenda mu maaso okuba nti bwe butyo bukola ki busaasana mu mbeera y'okumanya ekwatagana n'ebyobusika n'amateeka amalala obufunze eyo ye aya gyetutambuliddeko olunaku olwaleero akkiriza situjja genda ku aya yakubiri kuba abantu abamu oluusi bwewaddoozi oyinza okulaba nga nze nabadde ntegedde ebyasuuse naye kasi agenze ku yokubiri byonna ne bisiimuuka eno ye aya esooka eraza ku busika naye wano eraza obusika nga buli amu bainahuma amun wa khusus eri am okubeera nti mu b'oluganda tejjaayo muntu biainihi nti taata bamuwe kino omwana abeeki abooluganda ate nga tumanya abooluganda bangi mulimu bamaama buli gw'olinako akasaayi akalandira n'omwana wa mwannyoko ayingira mu booluganda lwo kugambye aliyingira mu booluganda lwo okusinziira ku aya eno okusinziira ku aya eno ontegedde bulungi ngambye nti eri am yani bainaha amun wa khusus au umumun wa khusus waliwo
mu kiseera woyinza ogamba nti eri am ate nebeera khas kati eri amun fil qaraba dakhiliya bwebeera muki mu famire mwennyini nti tetemera wabula esika ab'eŋŋanda bonna wa khasun fil mujtama ate yeeyawulidde bwe tugenda mu society yonna nti eyogera ku famire bwe mba njogedde ku famire ya Kasule mathalan njogedde ku famire ya Kasule Wandegeya rahmatullahi alayhi teri agenda kuyingira nga suwa famire yayo bwe njogera ku famire ya Haji Rashid wekikaatwe Kawempe mwenvanze mwensibuka kiba kitegeeza tewali agenda kuyingiramu atali waayo lakini hadhihi al'alatayn hadhani almadha al'ailatayn zino family hatayn al'ailatayn family zino zonna ebbiri zobozolaba zonna zisangibwa mu society kubanga ekitibwa family is a small or is the smallest unit of the society keka unit akasookera ddala mu society nga tunamba kufuna kyalo simanya ate kati district simanya ate kati biki a district is a number of families mubaamu families ez'enjawulo kakati mu bufunze aya eno bwetu yajjennyonnyola nga teyawudde nti ani naye yagamba kuba ŋŋanda kitegeeza buli omu amanyi gyava elikulli wahidi ila aina yantami buli omu amanyi gyakola ki gyava khalas kati guba khalas kati gawa nti mu famire ya Muwonge kubanga abenga bibanji ate waliwo abatali ba famire yo khalas ekyo hadha huwa zendi wangeye nze Umaru Kasule Kawempe mu famire ya Haji Rashid Wachikato bobo inayo Haji Rashid Wachikato omulala Kawempe gwomanyi oyo jemva ali baba mumanyi so kukitibwacho so mu bufunze aya eyo ebyo bibadde kwatako byetutunulidde olunaku olwaleero emu ku aya ezajja ziraza ku busika kitegeeza nti hasala tawaruth fil madha fil qaraba obusika eno aya yabusika ebuzza muki mu famile naye ate ng'olubereberye bwafulumanga neki ne famile nga bwe tujja okulaba fi tarikhi tawaruth fil islam yani qabla al islam bwe tunalaba nti ebyafaayo ebikwatagana ku busika obwaliwo ng'obusiraamu tebunakola ki tebunaba obwannabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Barakallahu fikum. Pal FM tunyusan kunazimale kule mtu wabijo programu manya obusiraamu tuyitidde mu maali abamulikwa Allah subhanahu wa ta'ala nga wategera Surat Anfal aya seka jatusomedde nga obulekwa bujja nga Allah subhanahu wa ta'ala yajja nga agatta nga agaziwa ayogera ku Oluganda bonna wamu ate mwana wattu n'amaana afunza najja ayogera direct bibaliwo abalina okubeera nga bategeeza bani bali ategeeza aya oyogedde aya zaabadde za mirundi ena babadde aya zaali za mirundi mukaaga naye waliwo ezikwatagana ebbiri nga zikwataga mu kifo kimu nga zaawukana exactly webadde nga seena naye okay nezino ezikwatagana mu kifo ekituufu naye bw'ogenda okulaba akaŋŋambe ziyinza okuva ziva mu ssuula 3 kuba mu suratul Anfal mulimu ndoza aya ziri 2 ezifaanagana zina relation kati aya endala tugijje mu suratul Anfal yo wali yemu ezo 3 ontegedde bulungi wanyi kakati okusookera twagambye aya esooka eri mu Anfal eya 5 amini y'ensanvu mu 5 yes era gye tunandise nayo then netugamba aya eyazzeeko ey'okubiri eri mu suratu al-Ahzab mu Ahzab eyo waliyo aya endala ey'okubiri bwe zifaanagana naye twagambye eyo gye tujja okutwala ya 6 ne tuvaayo ne tugenda mu suratu An-Nisa ne tutwala aya eyasoose yabadde aya ya 7 eri mu ayati zibayita ayatul mujmala eziri indirect translative ezitakulambululira nsonga kati ezo 3 ne zibeera nga bwe zito ziwedde ntegede bulungi ezitakulambululira then ezikulambululira ne tugamba nazo ziri 3 ampuliriza abadde yakatwegattako esooka twagambye aya ye-11 mu suratu Nisa aya ye-12 suratu Nisa ne aya ye-17 mu 6 yesemberayo ddala mu suratu Nisa ezo aya bw'ozigatta bw'otyo obusika bwonna oba bumazeeyo tezisukkaawo. Sheikh ngosibula abantu naam bosindika eri ggwanga okusookera ddala
nze obubaka obwange seeka tebwawukana nnyo na kusoma. Okusookera neebaza nja kusooka na kubaka bwakwebaza yenna atwala obudde essaawa zino abantu bali mu kufuluuta oli ali embisisi mu kuba byakumeka naye oli bw'aba asobola okuwaayo eddakiika zino ze tusomeyo baana oba 3 noba nga kino olwaliro kifunye togenda kuddayo ate kukaaba tujja kuba emwesinga kisebo emwesinga 0 mbebaza kitegeeza tugende mu maaso nga twongera okuwuliriza n'ekinsembayo nyongera okuba omulanga ogw'abantu okutuula wansi okusoma. Obusiraamu tujja butaasana kusoma, obusiraamu tujja busooka tutaasana kubukolerako, naye kijja okusooka kya kusoma olyoka omanye byogenda okukola. Bw'onaamala okuyiga then otandika okussa mu nkola. Kale nabwe kityo kankuba omulanga guno ogutakungula ogwa bulijjo nga nkowula abantu abakulu, abaami n'abakyala n'abaana abakuze mu myaka nga tebakyasobola okuddayo kusoma. Yes, mbagamba bajje bakole ki? Basome. System weri mutambulira ku manhaji yennyini ey'eggwanga esomesebwa mu masomero g'obusiraamu. Yes, gy'otambulirako ne bw'oba tosomangako. Abasiraamu bannaffe baganda baffe abapya bangi abayingidde mu busiraamu naye ng'omuntu kibi nnyo okubeera mu kintu nga tokimanyi. So tubakubiriza mu joininge program. Isomero ya program yitibwa Al Hadiya Islamic Primary and Secondary Adult Education Center. Tusangibwa wali nabweru ku Kijegere. Bw'otuuke bwayise mu junction wennyini ku bitaala. Bwe kwata ka boda kagambe ti ngenda wali nabweru ku Kijegere. Oliyisa Zamzam bwoti n'okwata ku kyekatuuko. Katono nnyo oba otuuse wennyini awo. Bw'otuuka awo yingira buyingiza essomero eyitibwa Nabweru Community Islamic Nursery Primary School. Ogende ku admission block ojja kuba ofunayo form ogijjuze oyingira osome n'akasente akatono kojja okuba ng'osasula biidhinillahi tabaraka wa taala. Tusoma ku Monday paka ku Lwokuna so nga ne weekend weeri saawa ziba saawa 10 kitundu oluvannyuma lwa asiri paka saawa 12 kitundu. Ebino byatusomeseza ebimali abasaka ebinayo program eri mustaqilla omuntu aliwo ng'ajeetaga naye bana abasoma thana bo babeera babisomeramu. Of course basoma introduction bibera wamu naye bana abazze nga ayagala specifically for this provision weeri ekirasi. Amen ya Rabbi. Pal FM kunzimende ku matojo programu manyo busiramu bwetu betamudde kubanda aba sports bayingiddewo. Enamba z'amasimu seeka luli twakuba kalango kakalu madde nkusaba tuleme kuva ku mpewo kuba abasinga nga tikatati batuwadde ennamba madde nsaba ali yawandika ennamba zino wammanga ojja kuyita ku 0703 33 799 oba oyinza okuyita ku 0772 86 16 87 n'ensembi yayo 0702 58 95 62. Ezo bw'oziyitako butereevu ojja kuba otuuse okusobola okumanya ebisingawo. Insha Allah taala.